record a statement at police? Yes. In that statement, you wrote that you are 45 years, is that right? Is that after your name up there? Yes. That is by 2019, is that right? Yes, and I'm born in 1972. Is that 45 years? Don't worry about that. Don't worry. No, but does it have 45 there? Yes, it is. Thank you. And we inform this honorable court that have you ever seen the accused person anywhere at New Jack? Have you ever seen the accused person taking any property of New Jack? With your eyes? With my eyes? Have you ever seen with your eyes Yes, the accused person taking any property of New Jack? Through CCTV footage. Sorry? Through the footage. The footage? Yes. That means you saw him through the footage. I said that I couldn't identify him, but okay. My answer should be I don't know. You don't know? I saw the people stealing my property, Yes. but I don't know if it was him. That means you've never seen him stealing your property. Now, you watched this footage, you did watch, okay? You said the person is tall. Do you describe the accused person as a tall person or a short one? He was a tall person. The person before court, do you describe him as a short person or a tall person? He is tall. Nina obulumi bungi ku mutima lwa nsonga sirabye mikwano gya Sipapa gye yawanga ffe oluusi n'atwerabira n'otwerabira n'agamba agulira abaana be ebiseera by'omu maaso eri emikwano egiri muyamba ani amanyi abaana ba Sipapa bwe bali bw'oba walemererwa okugenda eruzira okulaba Sipapa omanyi abaana ba Sipapa bwe bali nga wakimanya nti buli kimu ekikye kyonna kyatwalibwa ku kibaddewo ku kimubaddeko badde nsaba kino akifunemu ekyokuyiga n'abavubuka bonna abafunye ssente abajja abefuula mu muyamba abantu yamba omuntu agenda okubeerawo mu mbeera eno saawa zino oyogera ku Sipapa ensi yonna n'ekuvuma ne Sipapa yakwatanga buli kasente kayina si ye yalinanga ennyo abantu balooza Sipapa yali mugagga nnyo okubanga agaba yabawanga akatono kayinawo sisobola jajinga Bobi kunze abanga muzeeyi wange kubanga y'omu ku babadde mu lugendo lwange otuuka wano nekyenyinza omugamba mu 2014 Bobi Wine ne Sipapa baaliko ab'omukwano era ndowooza okusinkana Sipapa nze okulaba Sipapa Bobi abadde nyinza mutwala ng'abadde taata eri Sipapa newankubadde tamuzaala saawa zino kubanga nze yeyandeetera okwagala ani era yeyangaba ewa Sipapa oyo abadde mukoddomi we njagala okugamba Bobi Wine nti bangi abavubuka abakyafuna obuzibu bwe baba tebegendereza bangi abavubuka nga Sipapa be bagenda okukozesa ensobi atuuka ofuna obuzibu obuviirako famire y'okukola ki okusiraana wabula si buli kintu ekyogerwa nti kiba ki bingi ebyogeddwa ku Bobi Wine sirowooza nti bituufu okitegeera so tuleme kumalamu bantu maanyi abavubuka Sipapa muvuuka wa ghetto yava mu ghetto otuuka wano era abadde ng'akolerera kuzimba abavubuka banne obalaga nti teriyo muntu atasobola kukola ki kukimakinga